Nyamutale wa myaka 11 ng'ali mu kibiina kya kutaano ku Lwadda Church of Uganda Primary School erisangibwa e Matuga nga yalondebwa ne banne 11 okukiikira eggwanga mu mpaka zino eza Africa Youth Chess Championship nga zaakuba wakati w'ennaku z'omwezi 2 n'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja mu ggwanga erya Misiri. Essaawa eno Nyamutale ye champion w'eggwanga okumala emyaka 2 mu mutendera gw'abali wansi w'emyaka 12. Nalaba nga batandise okumpa tournaments eziri international nga basobola okupita mu Zambia mu African schools era sayina busobozi asobola kuparticipatinga naye chess kyena munasobola n'okuntuusa ku mutindo ensi yonna n'emmanya. Ono gye buvudde Kazza alemererwa kukiikira eggwanga mu mpaka ez'enjawulo nga yalemererwako n'eza Africa Chess Championship mu 2016 ezaali e Zambia ne mu August w'omwaka guno mu mpaka ezaali e Zimbabwe. Nyamutale olw'okuba nti ava mu ssomero lya UPE Government Aided School ng'ate yasinga myaka 12 wansi, ffe tulowooza nti yandifunye omukisa. Wadde ng'alina talanta mu muzannyo guno, essaawa eno alinako paasipooti yokka nga beetaaga tiketi n'ensimbi ez'okusula ssaako n'ez'okwewandiisa mu mpaka zino nga yeetaaga obukadde obukunukkiriza mu 7. Ono agamba nti baatuukirako ekibiina ekifuga omuzannyo gwa chess mu ggwanga ssaako n'akakiiko akafuga ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga aka National Council of Sports wabula baakootakoota mu Galumonde. Nyamutale yeegomba champion w'ensi yonna mu muzannyo guno gwa chess Magus Clenson ssaako ne Munnayuganda Fiona Mutes era ng'agamba singa ayambibwa yantuuka ku ddaala ly'ensi yonna okufaananako ne bano. Omuntu eyansikiriza okuzannya chess yali Fiona Mutes eyava mu Siraamu okulagira ddala muno chess alina wasobola okutwala yava ewaabwe nga baavu nnyo kati ali mu Amerika baamutwala kuzannya. Oyo yenna alina obuyambi eri Nyamutale osobola okutuukira ano ku Vision Group mu kaweefube w'okutumbula talanta.